atenderezebwa gulumirizibwe ekitaffe Katonda ne mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo ndi kitangaala mbasindikira ekitangaala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu mbagombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byamwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Katonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza osaba obisuule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Abagalwa olunaku olwaleero nsaba tusome ku Abayigiriza 12 abakola emmeeme ya buli Musamizze oba abakola emmeeme ya buli kitonde kyonna. Njukira omutonzi wabeera nga tannaba kubeera nga afuuka omusamizze aba alifuuka mu bulamu obuddako kubanga obusamizze kitegeeza okuzuula ekyo ekyakukola. Okitegera? So nga we nabagamba emabega nti buli kintu kyonna baakijja munda yaffe okusobola okubeera nga bakola ebyo bye baakola mu bitabo okuteeka wabweru. Jjukira nabagamba nti omulongo kitambo oba omulongo kizikiza ye atambuza ensi mu nsi eya wabweru. So baakwata Abayigiriza 12 abalina okubeera nga bafuga emmeeme eyo gwe ng'omusamizze n'aliwa omusamizze n'agenda okufuuka omusamizze. Ebintu ebirina okubeera nga bifuga ensi yo be bayigiriza bomuyita disciples mu Lunyaanyimbe. So ebirungo bino bye ngenda okubeera nga njogerako wammanga bye ebirungo ebikola obusamize n'emmeeme ye oba omusamize n'emmeeme ye oba okitegera. So munnaffe ow'ekitabo be yakwata n'afuulamu Abayigiriza 12 abaabulamu Kristi kubanga ani nannyini lubaale? Nannyini lubaale ye kabaka bulamu. Okitegera? Kubanga yakulembera lubaale y'ensonga lwaki yakukikola bw'atyo. Era wali weegenderezaako by the way n'otegeera nti nno amadiini gonna gaakolebwa mu balongo babiri, kabaka Ndawula ne kabaka bulamu. Obadde okimanyi kyo gwe kinoonyerezeeko. Ab'e Saudi bagoberera Ndawula, Abakristaayo ne bagoberera bulamu. Kyokka nga bonna zino protons ne neutrons zonna ziri munda wa kaboola akakola atom. Eri abazze nga muwuliriza emisomo gyange. So ne bakontanya abalongo abakolera awamu ne babakontanya ahe ne mutandika okubeera nga mulwanagana. Okitegera? So ebirungo bino 12 oba Abayigiriza 12 abakola ensi yo oba emmeeme yo ng'omusamize. Omuyigiriza asooka kwe kuwuliriza, kye kirungo ekyokuwuliriza. Ekirungo kino ekyokuwuliriza kye ki? Okuwuliriza n'okumanya ssenga w'omutima gwo. Okitegera? Munda yo mutuddemu amagezi agasinga ag'ebitabo, agasinga ag'ekibiina. Tasiki yo tewajja kubeera nga onoonya okutegeera n'okumanya mu bibiina. No, it's just a step esooka okulyeko bukulirizi.
oba okitegeera sikugaana nti totwala mwana ku ssomero mutwala akulireyo bukulirize naye ate ekikyamu ekiriyo nti aba designinga system eyo ey'okusoma ate bakizikiza ekitegeeza nti nno bagenda muteekamu ekizikiza agenda okutandika okufuluma nga takyasobola kubeera nga yekkiririzaamu nga ye n'okumanya nti Katonda atudde mu nda ye era amagezi gonna gazzaanoonya ag'obulamu bwonna obw'emabega gatudde mu Mwoyo Omutukuvu gatudde mu butafaali bwe kubanga Omwoyo Omutukuvu gwe tuyita soul mu Lunyanyimbe amanyi buli kitonde kyonna amanyi buli kintu kyonna kubanga y'ensibuko y'obutonzi bwonna kye bayita Katonda amanyi buli kintu kyonna mwoyo oyo gw'olaba mu ndabirwamu naye otandise otya okubeera ng'omuwuliriza olina okutandika okubeera ng'omuwuliriza ng'omufunira akadde ye mufunira akadde sirikako practices nyingi nnyo zenze mbagamba okusobola okubeera nga muzuula engeri gye musobola okubeera nga muwuliriza oyo ayogerera mu mutima talekerangako kuyogera eri ensi yo naye ensi ejjuddemu amaloboozi ebirowoozo babijja batya mu mutwe kwe kutandika okubeera nga ofokasinga mu nsi ey'akaakati buli w'ofokasinga oba buli w'oteeka essira mu nsi oba mu kadde akaakaakati kikuyamba okusobola okubeera ng'owuliriza Katonda ng'owuliriza mwoyo wo. Practice eyasooka nabagamba ddira olulimi buli lunaku ofune eddakiika 10 n'okusokka obeere nga olukoona ku linnyo limu ofokasinga era owulirize engeri olulimi olwo werukuba ku linnyo wuliriza engeri werukuba otwale eddakiika obeere nga katugambe oba nga anuuna ekirimi naye nga tonuuna kirime naye nga okoona naye kye tuyagala kubeera nga ojja amaloboozi eriggologoosaayo gwe mutwe gwo oba osobola okusalawo n'ogamba nti kankube ku kisambi n'otandika okubeera nga buli kintu kyonna fokasiyo ogitadde engeri omukono gwo we gukoona ku kisambi okumala eddakiika nga 10 kudda waggulu oba osobola okusalawo n'otandika okubeera nga otambula naye nga buli step gy'oteekinga oba gy'otambula owuliriza engeri w'olinnya ku ttaka n'otambula akagendo naye nga oggaddewo emmeeme eyo na buli kintu kyonna naye n'ofokasinga mu ngeri gy'olinnyako ku ttaka okitegeera kyeyoyo omuyigiriza asooka kwe kuwuliriza era w'oyiga okuwuliriza otandika n'okubeera nga ozuula ensobi ezibeera zitudde mu birooto byo kubanga baganda bange kyannaku nti nno ebirooto bigabibwa n'ekizikiza abantu tebakimanyi nti obwakabaka bw'ekizikiza nabo bugaba ebirooto naye w'obeera nga ogoberera bugoberezi n'otawuliriza mutima gwo kyangu okukola ensobi era omutonzi oba omuntu asobodde okubeera nga azuula okuwuliriza ategeera nti ye Katonda era gw'omwenda ogukola lubaale guli omwenda okuva ku kitaffe Tonda maama Namugereka Salongo Ndawula, Salongo Bulamu, Salongo Lubanga, Salongo Kitinda, Salongo Musoke, Salongo Kiwanuka ne Salongo Mukasa. Ebyo byonna biba bitudde mu ndaayo. Era otegeera nti yeggwe era ekisumuluzo ky'eggulu kiba kitudde mu ndaayo.
kubanga lubaale yenna atudde mundaayo ogattaganya bugattaganyi mayenga ago agabatudde buli kinoomu ne mufuna ssenkulu ow'oluggya lwammwe ow'olunyiriri bwe bityo we biri. Omuntu oyo abeera atandise okubeera ng'awuliriza atandika okufuga ensi ye, tafuga balala. Mu kufuga ensi ye abeera endabirwamu ey'abo abali wabweru ne babeera nga bamulabirako. Naye omulongo ono w'ekizikiza ayagala nnyo obeere ng'oli mu kontrol ey'awaabwa bweru, olage nti nno ofuga era webabeerawo w'obeerawo tebalina kukola kibonna ne batintima. Eyo mbeera ya mulongo kitambo. Omusamizze asobodde okubeera ng'afuga ekirungo kino eky'okuwuliriza, afuga ensi ye kubanga aluŋŋamizibwa ssenga w'omutima gwe era awuliriza n'ategeera nti ekkubo litudde munda ye. Buli waategeera nti ekkubo litudde munda ye abeera atambulira ku lwazi olw'ensi ye kubanga ensi ye abeera takyakkiriza bya wabweru kugifuga. Ekitegeeza nti nno ebyo ebitudde mu mwoyo we atudde mu mutima bye bigenda okubeera endabirwamu y'ensi ye. Ensi eyo ebeera ya gguluggulu kubanga ebeera teyuuga. Ekyo kye babagamba nti olusozi Sayuuni, balowooza nti olusozi Sayuuni ndowooza kyaziyazi kiri eyo. Bambi mwoyo wo okutonda ensi yo ng'omusamize olina ogitonda ng'okozesa amayengo g'omwoyo wo. Okitegera? Era omuntu abeera amasitalinze ekirungo kino eky'omuyigirizawo ow'emmeeme abeera alina ekisumuluzo eky'obwakabaka obw'eggulu. Kubanga eggulu tekiriiyo, eggulu ndi nno gye liri. Eggulu tulikola bukozi kubanga omwoyo waali olwedde mu ggulu. Akazannyo kali oleesa otya ebirungo ebyo mu nnyama? W'otabireeta mu nnyama omuzimu gwo gusigala gumanyi ebyo byokka by'oba omanyi. Ensonga lwaki oba olina okuddamu n'ofuna olugoye olulala n'okomawo osobole okubeera nga oddamu ozuula ebyo ebitudde mu mutima gwo. So amagezi tegali wabweruwo, ky'onoonya tekiri wabweruwo, amazima tegali wabweruwo, amazima gatudde mundaayo. Naye oyina okufuna obudde n'osobola okubeera nga okulaakulanya omweyigirizaawo ono. Oyina okutandika okubeera ng'okulaakulanya embeera ey'okuwuliriza omutima gwo. Senga w'omutima gwo omubuuze era omugambe nga buli kintu kyonna kye weetaaga, era otegeere nti ye mukama w'obulamu bwo kubanga yakola ebirungolongo byonna ebikola kye tuyita lubaalo w'awamu ow'obumu. Kati baabagamba nti Katonda omu, baakijja mu Katonda atambulira mu bumu, gwe mwenda guli. Atomu kitegeeza ekintu kyotasobola kwawula. Abalangira 6 b'otasobola kwawula abakola obutonzi bwonna mu ntandikwa. Okitegera? So kyekisumuuzo ekisooka oba kyekirungo ekisooka ye muyigiriza asooka eri buli musamize yenna n'oyo alifuuka oba agenda okufuuka omusamize. Ekisumuuzo ekyokubiri oba omuyigiriza owokubiri ow'emmeeme eyo gwe ng'omusamize bwe bumalirivu. Omusamize olina okubeera n'obumalirivu nga okola
ensonga z'obwakatonda bwo. Omusamize omutuufu nga ayize okufuga omuyigiriza we ow'obumalirivu tayagala byamangu, naye ajja okusobola okubeera nga atereeza ebyo ebibeera byasoba mu bulamu bwe n'okwasizaako emyoyo gyonna egikola ekika kyonna. Kubanga lubaale gw'otereeza atandikira kusooka kumala kutereeza mizimu gye emingi gy'ozobbulukikiramu, si mu Buganda bwokka naye ne mawanga gonna amalala. Nabagamba nti buli kontinenti yonna towakana wazaalibwayo era oyinayo abazzukulu. Oyinayo abazzukulu. Mwawulidde baluwa ey'eggulo bakama baffe nga batugamba nti olwaleero abaddugavu abasinga obungi be baali bannannyini baddu. Kati olwaleero baddugavu. Era omuntu oyo omusanga nga agamba mwatunda bajjajja baffe, kyokka nga tamanyi nti nno yeesongako nti nabatunda. Kati wajja osobole okubeera nga experiencing ekyo kye wakola munno ky'osiga ky'okungula. So emizimu gye emingi gy'ozzootambula nagyo, ekizikiza ky'ozzoakimulatinga ekikola omulongo kizikiza kinene nnyo. Tolowooza nti nno oyina kuki osobola kugamba kiriya ne kiggwa n'okola lubaalo omwezi gumu ebiri emyaka 3 ena n'olowooza nti nno kiwedde. Nedda. Bumalirivu na kutegeera nti tewaliiwo kijja mu bwangu. Nabagambye nembagamba ensonga lwaki Katonda waabeera ng'akyali mu nsi ey'okusatu ayeetaaga okutrainingibwa disciple oba omuyigiriza ono asobole okubeera nga abeera nga waatuuka ku mitendera egya waggulu. Takozesa buyinza bubi, takozesa bwa Katonda bubi. Ensonga lwaki tuyita mu kugezesebwa okw'enjawulo. Bakama abo n'okola ensonga n'ozikoleya mu bulumi, osobola okubeera nga w'otuuka waggulu tosobola kubisaanyaawo kubanga omanyi obulumi bwe wabikoleramu. Bumalirivu. Lubaale takolebwa ayagala byamangu. Ebyo abasamize bye muyina nti simanyi wenkola ekibbo nenkola kino wiiki nga 2-3 nja kubeera nvuze bbiima. Ebyo bya kisiri, ebyo bya kizikiza, tebiriyo. Okay, kale kisoboka okubaayo naye oli ayinza okubeera nga yajja lifetime eno nga yajja ng'already yajjanga already avudde mu dimension oba ya waggulu nga tayina mizimu mingi gyakimula ekinze kizikiza. Akazikiza ke ak'omulongo ow'ekizikiza nga kitono, nga ajja kukolako ekibbo ky'obusinziiro abalongo n'ebintu bitono ebintu bigguke kubanga talina mabanja mangi. Oba oyinza okubeera nga tabyava mu dimension ya waggulu naye nga azze buli wazze azaalibwa buli kiseera azze ng'akola. Kati wattaanyako akantu katono n'atitimuka naawe n'ogamba nange kankolenga bwe nti. Nedda. Lubaale maliba. Sooka weebuuze emizimu gyange 10 gye nnyina nsobi ki ze nnyina ge mabanja go nga ggwe ge mugattaganya ne mugafuula amabanja g'ekika. Okitegeera? Omuntu bw'atyo omumalivu abeera tatiiririra bajjajja be, yo nayo test. Bangi abasamize mutya n'okugamba mu bantu nti muli basamize. Nze Mulongo Wasswa ndi Musamize International, ankyawe saagala kumanya, saagala kubanga najja bw'omu era ndigenda bw'omu. Ndi Katonda eyeetengeredde era naawe bw'otyo bw'oli.
So ekyo tekinkwasa nsonyi kubeera nga njogera mu lujjudde nti ndi Musamizze era nze ndi Musamizze International. Bangi mutiiririra. Ne neighbour n'atamanya nti oli Musamizze kubanga okola bya kizikiza. Bangi mwekweka madiini nga mukukuta ne mugenda masabo naye masabo mu kifo ky'okubeera nga mutereeza mukola bintu bya kwekkusa manya ko kyosiga ky'okungula ogenda kukomawo muganda wange okungule kyosize okitegera. Era omuntu ayina obumalirivu mu butalabika oba mu bajjajjaabe ayina okukkiriza nti luba olwo waliwo ensonga lwaki ndi mu mbeera eno, naye bajjajjange balinsumulula, bajja kunsumulula kanneeyongere kubanga oyinza okubeera nga oyina waliko pulezidenti katugambe nga wasanjaga ekyalo kyonna. Mu kukisanjaga nga waliwo ebintu by'olina okubeera ng'oyitamu, jjajjaawo asobola n'okukusitula n'akutwala mu kabira n'obeerayo emyezi 2 nga waliwo oba Sudaani oba Japaani nga weggwe wali kabaka Chongqing. Nga yeggwe kabaka Chongqing yali mu China oba mu ki njogedde bwogezi nze simumanyi oba gyali, naye waabeera nga yaliyo nga yeggwe wasanjaga olwaleero. Jjajjaawo n'akutwala mu kabira n'akugamba n'akutuuza eyo n'obeerayo n'olya ebibala nga osasulira emisaayi gye wayiwa nga oli mu China. Mutandika okubeera nga mubeera mu ango bwe zityo, muleme kubeera nga mugendera ku muyeye. Obuzibu ffe Abasamize twagadde nnyo ebyamangu, ekikula amangu kifa mangu abagalwa. So mubeere n'okukkiriza eri bajjajjammwe, mumanye nti nno waliwo ensonga lwaki embeera ebeerezze mu bulamu bwo nga waliwo ekigezo ky'olina okubeera ng'oyita. So mu ngeri eno salawo mu bulumi nga newankubadde ebigezo era tewaliwo kigezo kyangu mu bulumi, gezaako okulaba nga you soldier on, gezaako okulaba nga olemerako, gezaako okulaba nga osalawo ebyo by'oba okola nga tobikola ku lwaggwe naye ng'obikola ku lwa jjajjaabo, kubanga jjajjaawo akwagaliza birungi. Tewaliwo lubaale akwagaliza kubonaabona, nedda. Naye waliwo amabanja ge tusasulira, waliwo amasomo ge tulina okubeera nga tuyiga tusobole okubeera nga tutereeza ebyo ebyali byasoba. Okitegera omwagalwa? So oyo ye muyigiriza owokubiri, bumalirivu. Omuyigiriza owokusatu, obwenkanya. Omuyigiriza ono owokusatu ayina ng'Omusamize oyina okutendeka entegeera yo kubanga lubaale magezi okubeera omwenkanya mu bulamu bwo bwonna. Okitegeera? Beera mwenkanya. Buli wootendeka omuyigiriza ono mu nsi yo tosalawo bintu okusinziira mu ndabika, nedda. Naye otambulira ku bwenkanya. Ono yakukwasa kino ne bwe kiti, yakukwasa ekyapa kye ng'amanyi nti oli mukwano gwe, afudde okyusizza ekyapa, otandise okubeera nga obba ebintu by'abantu, ogenda kukomawo muganda wange otegeere nti kino kyali kigezo. Oyinza n'okubeera nga si gwe mulundi ogusooka oyo eyakuwa ekiraamo kye okubeera ng'akikuwa n'obulamu obwaggwa ng'obanga obulamu bwa mirundi 3 ng'azaakuwa ebiraamo bye, n'okomawo era ne muzaalibwa era n'ogwa tesiti emu. Okitegera?
buli wootendeka omuyigiriza ono ow'obwenkanya buli kintu kyonna okitambuliza mu kwagala. Akoze obubi tomusasula bubi, osalawo n'omuviira n'omuweereza amayengo agawonya n'obikwasa bajjajjaabo. Jjukira mu butonzi kiri bwe kiti nti akola ekibi era kimuddira. Yes, ebeera nga just back account gy'aba ataddeko. Muloge musiraanye bannammwe, naye nammwe bagenda basiraanya. Ekyo njagala mukimanye. Kola ebyo byonna ng'omusamize ng'omanya nti naawe bigenda kuddira. Y'ensonga lwaki ky'otayagala tokisabiranga mulala. Kubanga ekyo ky'osabidde omulala kigenda kukomawo naawe okinozeeko. Okitegera? Ye muyigiriza owokusatu. Kitegera? Era omuyigiriza ono owokusatu abeera n'ebirungo mu nda ye nti awabeera akavuyo oba abaamukozeeko akavuyo ye avaawo n'atambula mu kifo ky'okumuddiza okulwana olutalo. Kitegera? Nakkiriza era ne yeesiga Katonda obutonzi bulwana olutalo lwe. Okitegera? Era ye akozesa mayengo ga kwagala gasobole okubeera nga gawonya Katonda bambi eyabula, asobole okubeera nga akomawo mu bumu. Nga newankubadde si kyangu eri ffe eri abaana b'abantu okusobola okubeera nga tukikola, naye Katonda adevelopinze ku leve eyo yakola ki? Nze waliwo ebintu ebyali binyiiza naddala mu politics. Yes, byali binyiiza, naye we ntegeera amazima tebakyanyiiza mbaweereza kitangaala buli lunaku. Bw'obeera ng'owe waliwo omufuzi akuleetera obusungu mu kifo ky'okubeera ng'omunyiigira, gwe muweereza ekitangaala ekitukuvu, muweereza omuliro gw'akakobo w'amazzi buli lunaku, buli w'okola meditation yo, buli w'okola ekyombo, muweereza ekitangaala, muweereza omuliro gw'akakobo w'amazzi ogwa jjajja Mukasa, gumunaaze, kumunaaza gusobole okubeera nga adda mu mutima. Wadda mu mutima olengera wagenda okubeera nga atereeza ebyo byabadde takola ki? Byabadde akolamu ensobi, mu kukola ensobi n'asobola okubeera nga atereera mpola mpola ku lwa bulungi wa buli kinnoomu. Oyo abadde akuloga n'omuweereza ekitangaala ekyakakobo w'amazzi, n'asobola okubeera nga ekizikiza kimukola ki? Abadde akuliko akakwate n'omulaba nga oyo yannema namuvaako. Lwaki? Nti ogenza omuwonya. Okitegeera omwagalwa? Lwera olutalo ab'ekitangaala bwe tulwana. Takuloga nakukola ki n'ogamba nange mwagaliza bibi. Nedda, muweereze ekitangaala asobole okubeera nga awona. Kubanga bingi ebitukwekeddwa muganda wange. Yandibanga akuloga nga naawe wamuloga mu lifetime eyaggwa. Naye woddamu naawe n'okola nga we wakola luli, then olutalo buli kiseera lugenda kubeera nga buli kiseera muzaalibwa we mufa, mukyusa bukyusa kasikiini ne mulowooza nti muli banjawulo. Okitegera? Yoyo muyigiriza owaki? Owokusatu. Omuyigiriza owokuna w'obulamuzi. Obulamuzi obuno bufaanagana era bwa Luganda n'omuyigiriza owokusatu. Mukulamula oyina okubeera n'obwenkanya ate n'olamula nga totunuulidde ndaba y'abantu.
Okitegera nga tewaliwo muntu yenna akusenze ate munnange ono muko wange naye mukyala wo najja n'akwogereza emabega n'agamba oyo munnange muganda wange tomusayira musango nojja naawe n'osalawo okusinziira kubanga mukyala wakoze eki sala mbwenkanya naye eno tuuru ey'obusamize fe abasamize ye tulina okubeera nga tukulaakulanya. Okitegera buvunaanyizibwa bwo okubeera ng'osalawo mu bwenkanya. Kyova olaba nti nno baaluganda n'oli kyova olaba nti mu bitabo biri bye baabagamba baakugamba nti ono muganda w'ono. Temulina abayigiriza be baabatega nga baabagamba nti ono wa Luganda n'ono wa Luganda nti baali baayigiriza ba Luganda. Muddeeyo mukebere Bible zammwe ezo musange omuyigiriza aba Yesu abaali abooluganda baali bayogera ku ttuulu eno ey'omuyigiriza ow'okusatu obwenkanya n'obulamuzi. Okitegera so omusamize ekirungo kyo ekirungo kyo eky'omuyigiriza wo ow'okuna ky'okulamuza amazima nga teweekubidde era nga tewaliwo yenna akuwadde enguzi kubeera nga onyooleza ensalawo oyo mu bulamu. Nakyo test. Okitegera nayo test eri buli musamize yenna. So bulamuzi obw'obwenkanya yoyo omuyigirizawo oba omuyigiriza waffe owokuna. Omuyigiriza owokutaano kwezuula. Weezuula otya? Omuyigiriza owokutaano ategeera nti taata ali mundaayo. Taata mumutegeera? Ensi ey'obutalabika gye tuyita projekita ye NALONGO. Kati buli kintu kyonna ky'olaba SALONGO ye taata. Oba okitegeera? So oyo gw'olaba oba bintu by'olaba byonna bitudde mundaayo kubanga obitondera mu birowoozo ne bisobola okubeera nga bizaalibwa mu nsi ey'obuliwo bwe bibeera nga bitindiriddwa mu magezi kubanga lubaale magezi. So buli w'otegeera nti taata atudde mundaayo era ne maama Namugereka ali mundaayo kyekikola ekirungo oba omuyigirizawo ow'okutaano. Lubaale ali munda yammwe era buli kintu kyonna ekigenda mu maaso manya nti nno buli kintu kyonna ekigenda mu maaso oba ekigenda mu maaso mu kiggwa kitudde ne mundaayo. Naye twakula bukozi ndagaano ng'emyoyo tukolere wamu tusobole okubeera nga tuzzaawo obumu okuviira ddala mu mpya nga tuzzaawo obuwangiro nga tutereeza ekitangaala n'ekitambo kyaffe kisobole okubeera nga kitufuna obwetengeredde. Okitegera? So omusamize owa ddala ne wookera ku makya n'ogamba nti nzikiririza mu mafumu g'abajjajjaffe, nzikiriza mu byoto, naye nga tozudde nti taata atudde mundaayo okola naye obeera togenda kufuna bulamu butaggwaawo. Oba ojja kubufuna ng'omaze kuva mu nnyama obeera togenda ate ng'obulamu butaggwaawo babukuweera ng'oli mu nnyama. Okitegera? Ensi bagiprogramminga nga banoonyeza Katonda wabweru.
taata bamunoonyeza wabweru bamba balowooza nti ali waggulu kubire nedda kitaffe Tonda ne maama Namugereka batudde mu nda yaffe gemayenga ag'okwagala agakola omwoyo waffe omutukuvu agakola endabirwamu ey'ekifaananyi ekyo y'ensonga lwaki bagamba leka tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe kati omuntu gw'olaba mu ndabirwamu owaddala akola feesi yo y'oli gw'olaba mu ndabirwamu okitegeera mukwano akukola image ye ey'omubiri projectinga light yo okubeera ng'olina feesi okubeera n'envi nga nze wenziyina ali mu ndabirwamu kati woweetunulira bw'oti projectinga owaddala igge kwennyini y'oli ali mu ndabirwamu ensonga lwaki y'alina okukuyamba okubeera nga akuwa ebirungo okuva eri ye ne biyambala ennyama yo n'oleeta eggulu ku nsi kubanga ye ali mu ggulu oba okitegeera so y'oyo muyigiriza owokutaano omuyigiriza ow'omukaaga kwe kuteebereza kuteebereza kyeki ensi kirowoozo ekiva mu kuteebereza kye tuyita imagination buli ky'oteebereza mu bulamu bwo kiba kitegeeza nti kibeera kitondeddwa mu nsi yo kubanga taata ne maama abakutuddemu be batonda ensi nga bajja mu kuteeberezako weebeera nnyumba weebeera nga mmotoka ogiteebereza era n'ogifuna naye it's up to you okubeera nga ovibratinga n'otuuka ku timeline ennyumba eyo gy'ogikoze eki gy'ogitondeddemu kiyinza okutwalira emyaka 5 naye ng'ebeerayo kiyinza okutwalira emyaka 2 naye ng'ebeerayo kubanga wagiteebereza mu kugiteebereza ne weesiga mwoyo akutuddemu nti oli tuli olwo eri manifestinga oba erizaalibwa mu buliwo n'ekyo tekikugaana kubeera ng'otandika n'ekitonotono then paka nga wootuuka ku kirooto kiri okitegera omuntu ayina okuteebereza mu nda ye nti ndibeera mukulembeze era luliba olwo ogenda okwesanga ng'afuuse mukulembeze nabagamba ku muganda wange yeeyitanga pulezidenti wa ghetto ng'alowooza byakusaaga tamanyi nti ali kutonda gali amayengo ag'obukulembeze bwe yajja okukubeera ng'akola ki we yatuuka okubeera nga atuula mu ntebe ey'eggwanga lyonna already amayenga ag'obwa pulezidenti yali agambadde kubanga buli kiseera yali ageeyita ndi pulezidenti wa ghetto ekyo kyekikufuula okubeera ng'ofuna ekyo ky'oyagala naye tebibeera byamangu nga we tulowooza mayenga agazaalibwa era agakuŋŋaanyizibwa so oba oyagala ebirungi tandika okweteebererezaako ebirungi tandika okubeera nga omeditatinga oba nga ofuna okusirikako oteebereze ensi gy'oyagala obeeremu okitegera eri abo abatateebereza dini be bafuuka abagoberezi b'abakulembeze abo ababeera balina ebirooto ebibeera tebitandise kati bibeera byatandika dda gwe noonyereza newabeera pulezidenti w'eggwanga lino ekirooto yakiyina kuva dda aba mumanyi era w'obeera ng'oteebereza ng'onoonyereza abakulembeze abangi babeera tebannaba kufuuka bakulembeze babeera n'ebirooto ebyo emabega era nga ogenda omulaba nga akola ki nga newankubadde ono ye yagendera mu nkola ya kitambo nnoonyeza ntya mmundu nsobola okubeera nga nkola ki n'atamanya nti yali asajjula ekizikiza ate ng'ayongerako ekizikiza ekirala naye yagina ekirooto
kubanga naye Katonda atudde mu biti bibiri, Katonda atudde mu kitangaala, Katonda atudde mu kizikiza. Yensonga lwaki abagamba yenza abawa ate yenza abajjako, yenza abawa obulamu ate yenza abatta. Yesi yeffe twetta. Katonda omusi agenda natta omulala, Katonda abeera tasse Katonda omulala. Bwekityo wekiri. So muyige abirungo oba omuyigiriza owa Musamizze mu Memeye ow'omukaaga kwe kuteebereza imagination zo. Omuyigiriza ow'omusanvu y'omuyigiriza atabeera na kubuusabuusa. Okitegera? Omuyigiriza atabeera na kubuusabuusa. Buli wewejjamu okubeera nga tobuusabuusa, kiki ekyo ky'owuliriza ddoboozi lya Mukama wo akutuddemu, then tosobola kukola nsobi. Yensonga lwaki ebiseera ebisinga owulira omuntu ng'agamba kale nabadde genda Kampala, natuuse ku mmotoka bwenti nempulira mu mutima munda ng'omutima gungamba tolinnya mmotoka eyo, naye n'owaliriza n'ogamba ate nyinayo ka biiki bagenda kundyako enkoko oba bagenda kundyako ekyennyanja, n'owaliriza n'oyingira. Mubeeramu akavuga mu mayiro 10 ne mugwa kabenje. Abeera agenda okulya ekyennyanja ate n'afuuka ekyennyanja mu ddwaliro nga bamunyizenyiza omugulu. N'afuuka ennyaanya enyige. Lwaki tewawuliriza ddoboozi lya Mukama wo, Mwoyo akutuddemu? Obuusabuusa amaanyi ga lubaale waakutuddemu. Yoyo gwe baagamba mu kitabo. Mu kitabo muyigiriza temwamuwulira gwe bagamba nti simanya azuukidde, nyina okugenda njagala kumulabako, nsooka kumala kumulabako. Kubanga lwaki yalina okubuusabuusa. Okitegeera? Yalina okubuusabuusa. N'obuusabuusa jjajjaawo akuwadde obubaka, genda ku lusozi kola bwekiti, ate onoonyeza Omulongo Wasswa omugambye munnange jjajja yantumye biki, olanduse ovudde ku bya Mukama wo, ate otandise okubeera ng'ogattaganyanamu ebirala bakusobola okubeera nga bakuyiyamu obuuma. Lwaki obuusabuusa jjajjaawo? Lubaale yeekola yekka, lwaki obeera otambulira ku muntu omulala? Kino kirungo kyo ng'omutonzi okusobola okubeera nga otegeera obwakatonda bwo, ng'otegeera engeri gy'olina okubeera nga okulaakulanya omweyigirizaawo mu bulamu bwo, nga tobuusabuusa ddoboozi eritudde naddala mu mutima, kubanga lubaale entebe ye enkulu mutima. Jjajjaawo by'abeera akugambye by'obeera ogoberera. Ate era si kirungi, nakugambye n'ekizikiza nakyo kigaba obubaka. Saba obubaka buno omugambe obubaka buno buddemu emirundi 3 w'obeera nga yeggwe. Abukuddemu mu mirundi 3 osobole okubeera ng'okakasa ddala jjajja yaŋŋambye, kubanga n'ekizikiza nakyo kigaba obubaka. Obeera ng'osobola at least funa omuntu g'omanyi alinnye omubuuze ye kennyini, jjajja wampadde obubaka buno naye ddala yego wabumpadde nti ye. Ekitegera? Omuyigiriza ow'omunaana kwe kukkiriza oba by'ebirabo ebya Katonda. Okitegera? Ebirabo ebya Katonda kye ki? Okuyaayaana kwonna kw'oba oyina ng'omuntu. Okitegera? Okkiriza Katonda akutuddemu nti asobola okukuwa nga
toweemulugunyizza mu ngeri yonna naye ye yamanya akaseera akatuufu nziramu omuyigiriza akkiriza n'amanya nti ebirabo eby'obwakatonda bijja eri obulamu bwe era okuyaayaana kwe kwonna kusobola okubeera nga kujja eri ensi ye nakkiriza katonda amutuddemu nti alimuwa ebirabo ebyera ne bibeera endabirwamu ey'ensi ye mu kaseera akatukuvu si egwalina okulagira lubaale nti nkola lubaale wo ssebo naye njagala mukolera emyaka 3 mbeere nga nfudde bijjojolo nedda bambi si egwalagira mukamawo si egwalagira mwoyo omutukuvu kubanga olugendo lwo wandibanga tolumanyi nga waliwo ebintu bingi nnyo ebyetaagisa okubeera nga bikola ki nga bitereezebwa okitegera so Musamizze yenna asobodde okubeera nga ataaminga oba nga asobodde okubeera nga afuga omuyigiriza we ono abeera tabuusabuusa mwoyo we abeera tabuusabuusa ddoboozi limutuddemu era abeera takeera ku makya n'amugamba nti obuuma oba obumpa buyina kuyita mweno oba buyina kuyita wano nedda ye lubaale amanyi wa wanaayisa obuuma bwe gwe mwesige era kkiriza okole ki ofune ekirabo okuva eri katonda kubanga okuyaayaanako obeera okumanyi nti nno akutuddemu akusobola talina kkomo ye katonda ayinza byonna omuyigiriza ow'omwenda ye ssenga w'omutima ssenga w'omutima kwe kubeera nga oyongera okukulaakulanya eddoboozi ly'omundaayo jjukira muyigiriza eyasoose waliwo embeera ey'okuwuliriza n'okubeera nga ky'owuliriza kya kizikiza kubanga n'ekizikiza naye kisobola okwogera naye w'obeera ne ssenga w'omutima osobola okusengejja eby'amazima n'ebitali by'amazima osobola okubuuza omwoyo omutukuvu naye ekyo kye bagamba ku TV kituufu ngende neegemesa oba seegemesa ntwale omwana wange okugemesa oba si akutudde mu mundaayo yamanya amazima buli kintu kyonna ekibeera kizze obuuza muntu ow'omunda yasobola okubeera nga akuyamba okubeera ng'ozuula amazima n'agatali mazima amazima g'omulala gayinza obutabeera mazima go ate amazima g'olwaleero gasobola okufuuka obutabeera mazima ate ag'enkya kubanga lubaale magezi amazima gakyukagana buli kiseera geekyusa okitegera yes omuyigiriza ow'ekkumi kwe kutendereza n'okwebaza katonda akutuddemu ekyo kyonna ky'oyaayaanira n'okkiriza nga tobuusabuusizza weebaze tendereza era weebaze katonda akutuddemu weebaze jjajjaawo lubaale yenna akutuddemu kubanga omwenda gonna gutudde mu ndaayo gwebaze weebaze nga tonnaba kwebaza muntu wa wabweru sooka weebaze oyo katonda akutuddemu kubanga yamanyi olugendo lwo yoyo gwe bagamba nti katonda amanyi erinnya lyange akumanyi kubanga yendabirwamuyo gwe mutunuulye mu ndabirwamu mugambe wamma gwe ali mu ndabirwamu tomanyi erinnya lyange gwe mubuuze tomanyi erinnya lyange akumanyi era akuyita era weemanyi okitegera weewaawo so yoyo omuyigiriza ow'ekkumi mutendereze era mwebaze ku buli kintu kyonna mwebaze ku bulamu kubanga wandibanga oyita mu bulamu obutali bulungi naye ate waliwo abafudde waliwo abali ku ndiri nga bali mu kupookya nga babayiwiraka obumooma bw'essente nga babajjanjaba naye nga gwe tofunye tonnaba kufuna na kyakulya naye nga at least oli mulamu
mwebaze ku lwekyo, mwebaze ku lw'obulamu, mwebaze ku lwekyo ky'osobodde okubeera ng'ofuna, kubanga ky'oyina wandibanga waliwo abalala ate abatakiina. Okitegeera omwagalwa? So weebaze jjajjaawo. Newankubadde oyinza okubeera nga olaba nti oyita mu mbeera enkakanyavu. Okitegeera? Naye ate nga waliwo abasula ku street. Goli kaaya n'ogamba jjajja bannange naye gwe n'ondaba ndi mu nnyumba mpangise n'otasobola na kunkola ki kumpa sente za renti. Sebo, omanyi nti waliyo asula mu mufulejje? Nyabo, omanyi nti waliwo asula mu mufulejje? Omanyi nti waliwo asula ennaku nnya nga tanaana kufuna kyakulya ng'ali akasasiro? So weebaze ku buli kintu kyonna ky'obeera ofunya, ky'oba ofunye, kubanga tomanya yinza okubeera nga waliwo amabanja g'osasulira nga waliwo omuntu gwe walyanga mukazi wa mujje emabega g'owalyangako emmere, omwana w'omukazi mujjawo gwe walyangako emmere ng'omusiba ku muguwa. This time n'ojja n'okisasulira ng'oli mu makaago. Obulamu tebulya paani baganda bange. Omuyigiriza ow'e11. Omuyigiriza ow'e11 kwe kubeera nga weerangirirako amawulire amalungi mu bulamu bwo. Manya gwe nga gwe wekkiririzeemu nti oyina obulamu obw'omuyiika, atandika okubeera nga weerangirirako, ndi kitangaala, ndi kwagala, ndi mufunyi, ndi muwanguzi, ndi mwesimbu, ebyo byonna byerangirireko. Weerangirireko obulogo obulungi, kubanga waliwo obulogo obubi n'obutali obubu n'obulungi. Weerangirireko obulogo obulungi. Weerangirireko obulogo obulungi. Mu kifo ky'okubeera nga ate osiraanya balala kubeera nga gw'ofuna, gwe weerangirireko ebirungi. Weerangirireko omuyiika. Era langirira obulogo obulungi eri abalala bonna, nabo balangirireko obulogo obulungi basobole okubeera nga bafuna. Toyina woofiirwa ogenda kuggulawo dduuka. Sabira abo bonna bakama bange ku kyalo kino kyonna oba mwenna bonna abagenda okukola abagenda okuggulawo amaduuka. Bakama bange nsaba mu mabawe ba customer, nsaba mubawe byonna bye beetaaga. Yes, basabire bonna. Naye abakozesa omulongo agamba nsiraanyiza nti ono nsobola okubeera nga bakasitoma be bonna mubabbako. Buli wosabira oli obulungi ate obwakatonda busooka kumala kuwaggwe nga tebunaba kuwa oli gw'osabidde. Trick simple. Teweetaagana kugenda kunoonya ddagala buweekula na buziizi. Sabira bonna b'osabidde nga tebannaba kubeera nga bakola ki, koyini ey'emu ebeera egabibwa buli kinnoomu ewaayo ggwe. Kye nabagamba ku kimu eky'ekkumi, tokwata kimu kya kkumi kyo kugenda kukiwa muntu omu kubanga agenda kukuwa koyini emu. Mwoyo w'omutukuvu amutuddemu naye ali ogwo omu era gy'agenda okukuwa. Wa 10. Ate sibafune kitono naye nga buli omu gw'owadde kkiro emu eya ssukaali, buli omu agenda kuwa koyini ofune koyini 10 mu kifo ky'okubeera nga wandibadde akasawo ka ssukaali omuntu omu ate era akuwe koyini emu. Olengera emikisa engeri we bagikuŋŋaanya. Nsonga lwaki abakulu batugamba tukole ebijjulo. Golowooza babirya. Babitusaba ate ffe byennyini ne byetweriira. Lwaki? Nti buli alya ku kijjulo kyo abeera akuwa koyini, kwe kukuŋŋaanya emikisa. Okitegera? Omuyigiriza asembayo nga mmaliriza ye okwerekereza kye twandiise nga detachment, okwerekereza n'obeera nga omanya nti
buno obulamu bwange siriwo okusanyusa baŋŋanda siriwo okusanyusa ba mikwano awo bonna ababeera batasobola kubeera nga bategeera olugendo lw'omwoyo beesonyiwe baleke. Yes, wabeera musajja wo, wabeera mukazi wo, wabeera mukwano gwo ng'akulemesa ensi ey'omwoyo, kye kiseera omute. Mute, tambula. Yasigale mu sayike ez'okufa gwe wajja kuwangula magombe. Yes, kola lubaale w'abajjajjaabo. Kubanga kye kyakuleeta okusobola okubeera ng'okola. Teeka ekisumuluzo ky'omwoyo omutukuvu nga nnamba emu mu buli kintu kyonna ky'okola. Kyekyo kye bagamba nti oyina okuziika ebikadde. Y'ensonga lwaki omuyigiriza ow'okumi-n'ebbiri mu kitabo kiri yayina okukola suicide. Tosobola kuweereza ba masters babiri. Ndi musamize ate nkyali mu katoliki. Ndi musamize ate nkyali mu side y'eno. Ebigere n'obirinnya wabiri. Ndi nsalawo okola ki ate weebuzaabuza okola lubaale ate emikwano gyo toyagala bamanye. Kitegera bakusika amayengo g'olimu agakutuddemu tegakolagana nabo, tegali bumu nabo kubanga ebifaanagana byesika. So olaba nga omuntu bw'atyo oba abantu bonna bakwetoolodde nga bali mu mbeera eyo, kite salawo weerekereze okulembeze eddoboozi ly'ensi ey'omunda. Oleme kufa ku simanyi banaayogera batya, simanyi ekyalo kinaayogera kitya, oba ologa kasagga ologa mu bulungi. Abalogera mu bizikiza, abalogera mu biki, bo baleke baloge. Gwe logera mu bulungi kasatu oyina gw'olumiza. Leka aboogera bayogere. Kulembeza senga w'omutima gw'okulembeza lubaale w'abajjajjaabo ayo atudde mu mutima, atudde mu kitangaala. G'obeera ng'okulembeza obulamu bwonna. Ensonga lwaki oyina okusalawo. Nze nali mu katuliki nasalawo nembitta era n'abaana benkola ki benzaala kati amannya gaabwe ga Buganda kika na lya lubaale period oba na lugero. Abasamize mulina okusalawo. Ale nti simanyi fashion oli musamize kyokka ozadde omwana ate omutuumye n'erinnya ery'ekizungu. Tetuganye tekiina mutawaana bo lubaale tafaayo ne yeggezako okweyagala nga ggwe. Okisigira at least eryo erinnya ery'ekizungu lye bamutuuma jangu ompandiikire ombuuze omuntu ono Gabudyeri bamuyita batya, nkugambe nti ye Kanoonya. Omukifo kyo omutuume Kanoonya mu kifo ky'omutuuma Gabudyeri oba mu kifo ky'omutuuma ani eyo yenna gw'oba omutuumye. Ditranslating mu Luganda. Noonya abamanyi okulitranslatinga mu Luganda. Omutuume erinnya lya Luganda. Period. Weewaawo. Maliriza bwe ntyo be Abayigiriza 12 abakola ensi yaffe ng'abasamize. Weewaawo. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.